Omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa yekokodde ebikolwa ebyefujje ebyakolebwa gavumenti ezasooka omwali okutemula bannayuganda mu ngeri y'ekyeyonenere omwafiira ne yali ssaabalabirizi ow'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda kyagulanyi luwumu. President Yoweri Kaguta Museveni agambye nti kyannaku nti abantu abaali ab'omugaso ennyo eri ensi eno gamba nga Bendikito Kagimu Mugumba Kiwanuka kyagulanyi luwumu Basiru Batalingaya n'abalala bonna baatugumbulwa gavumenti ezasookawo. Mwami Yoweri Kaguta Museveni okwogera bino abadde yeetabye ku mikolo egy'okujjukira ssaabalabirizi kyagulanyi luwumu mu Kinikwa mu district y'e Kitgum. He found these people are killing one another. Idi Amin and some of his people, they had the idea that if you kill people, you will succeed. Even the others, instead of sitting down and talking, like for instance the conflicts between Mutesa and Obote, then Amin, all these they were absolutely unnecessary. Because I was there, I was there, I was a member of DP. So when I see this Mao that is DP, I see what sort of DP is this one, where Museveni is not a member. So this was really very unfortunate and a lesson to Uganda, to Africa, that these mistakes are not necessary. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalumbowa atenderezza nnyo emirimu egyakolebwa Archbishop kyagulanyi luwumu omwali n'okubulira enjiri ey'enkulaakulana mu bantu be yali akulembera. We are so grateful to the government of Uganda for recognizing the importance of this man and what he contributed to this country. For making 16th February a public holiday. This man, we remember, who actually had extraordinary gifts. He spearheaded holistic, political, spiritual, social, economic transformation. And for that, we are so grateful. Omukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agambye nti talina nteeseganya yonna gy'amanyiiko egambibwa nti yabaddewo wakati w'ekibiina kye ekya National Unity Platform n'abanene mu gavumenti eyogerwako nti ye yaviiriddeko ababaka ba palamenti Alani Sewanyana ne Muhammad Segirinya okuteebwa okuva mu kkomera gye bamaze omwaka ogumu n'ekitundu. Ababaka ba palamenti bana ababiri Alani Sewanyana owa Makindye West ne Muhammad Segirinya owa Kawempe North baateebwa ku Lwokusooka lwa Ssabbiiti eno okuva ekigo oluvannyuma lwa kkooti enkulu okubata ku kakalu kaayo wakati mu bukwakkulizo obw'amaanyi. Bano bazze bamaze ebbanga nga basaba okuteebwa okukkiriza bawoze nga bava waka mu bbanga lino ery'omwaka ogumu n'ekitundu lye bamaze mu nkomyo naye nga babadde tebakkirizibwa ng'ate batera n'okugulwako emisango emirala oluvannyuma lw'okukkirizibwa okweyimirirwa. Wabula ababaka bano okuva mu kkomera baliko ebifo gye baatwalibwa abooluganda lwabwe gye baabajje okubatwala mu malwaliro okufuna obujjanjabi. Mu bubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bw'afulumizza ku kuteebwa kw'ababaka ba palamenti bano ababiri agambye nti musanyufu nti ababaka bano kyaddaaki baateereddwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agambye nti wabula tannafuna mukisa okwogerako n'ababaka bano okumubuulira embeera gye bayiseemu n'embeera gye beewuliramu kaakano n'agamba nti eno y'enkola ekibiina kya NUP gye kikozesa ku bantu ababa bateereddwa okuva mu busibe ng'okwogera ku nsonga zaabwe mu butongole bamala kwogerako nabo. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agambye nti awulira envuuvuumo nti wabaddewo enteeseganya ne mwami Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa President wa Uganda okuta ababaka bano agambye nti kyokka ye bino talina kyabimanyiiko era n'agamba nti bwe zibanga ddala enteeseganya zaabaddewo abaazibaddemu baakikola ku lwabwe era mpaawo kyakimanyiiko. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akinogaanyizza nti tewali nsonga yonna gye basobola kuteesa na President Yoweri Museveni ne gavumenti ye ku nsonga z'okuta abawagizi b'ekibiina kya NUP be yasiba. Agambye nti bano baabasiba lwa nsonga za byabufuzi nga kiba tekyetaagisa nteeseganya okuggyako okukola obukozi ekyamateeka kye gagamba. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agambye nti mu kiseera ekijja mu maaso oluvannyuma lw'okwogerako obutereevu n'ababaka bano bajja kutegeeza ensi eno ebisingawo n'ekirina okuzzibwako. Omuyizi ow'omugisha Jordan akwasiddwa engule ey'omuyizi akize banne bonna abatikkiddwa ku ssettendekero Makerere mu matikkiro ag'omulundi ogw'ensanvu mu esatu mu masomo aga arts.
Omuyizi ono abadde asomera ku ttendekero erya Makerere University Business School Mubuzi ettabi erisangibwa Embalala ng'ono yakuŋŋaanyizza obubonero obuwerera ddala 4 n'obuwuzi 9 ku bubonero 5 obujjudde omuyizi bw'asobola okukuŋŋaanya singa aba bonna bumazeeyo mu masomo gonna. Jordan Owomugisha yaliko Girudi Prime Minister w'ettendekero erya Mubuzi ettabi eri Embalala mu mwaka gw'ebyensoma 2022 era abadde asoma ssomo lya Bachelor of Commerce. Engule ey'omuyizi asinze banne yateekebwawo ekibiina ekitaba abaasomerako e Makerere ekya Makerere University Convocation era nga agitutte ayambibwako okweyongerayo n'emisomo gye nga weebwa n'ensimbi akakadde za Uganda kalamba ng'entandikwa ate ng'oluusi bw'aba yagadde ssettendekero amusigaza n'afuuka omusomesa. Principal w'ettendekero erya Mubuzi nga lyerimu ku matendekero agakola ssettendekero Makerere Professor Waswa Balunyiwa asinzidde ku matikkira gano n'agamba nti abayizi abasukka mu 3,000 be batikkiddwa okuva mu Mubuzi omwaka guno. Professor Banna Wangwe amyuka Senkulu wa University ya Makerere asabye abayizi bongere okuweesa Makerere ekitiibwa mu katale k'emirimu nga boolesa empisa ez'omu bantu wamu n'okunoonyereza. On use of intellectual intelligence in our everyday life is of great importance, ensuring the stability and prosperity of our nation. Details of the research activities may be found in the graduation booklet. I congratulate our researchers. Makerere University has come up with measures aimed at making the issuance of academic transcripts and certificates very fast and convenient. Dr. Ezra Suluma Senkulu wa Makerere University agambye nti abayizi abatikkiddwa basaanidde bongere okukwata ku bizibu ebiruma abatuuze mu bitundu gye bawangaalira baleme okubasuubiramu ensimbi n'okubakolamu amagoba. I'm therefore very pleased to see research coming from Makerere tackling issues that are at the heart of our country's social and economic welfare. I found a study on water resources management using Lake Victoria Basin as a case study extremely vital and relevant as it provides strategies for different stakeholders such as communities, managers and policymakers on how to improve water management. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kooti bw'ebanga esala emisango gy'abaana ensala yaayo eteekeddwa okuba ng'eyamba omwana okufuna ekisinga obulungi nga munnamateeka Judy Mbabali bw'annyonnyola. Waliwo emisango egitwalibwa mu kooti nga kooti erina okusalawo omwana wawa alina okubeera kubanga omwana omuto alina okubeera awantu awo wafunira emirembe walabirirwa mpaka lwanaakula. Kooti bw'eba esala emisango egyo gye tuyita emisango egya custody egy'abaana erina okusalawo ng'ekyo kyesazeewo kyekisinga okubeera ekirungi eri omwana. So buli kooti lwesalawo nga kyesazeewo tekisazeewo ku lw'omwana n'obulungi bwe kye tuyita best interest of the child. Eyo ensala ebeera enfu era osobola okujulira n'esazibwamu. Nyini ntebe w'abanyini ntebe ab'amagombolola mu disitulikiti ey'e Ssembabule mu Nanuupu Beekabyayi awanjagidde pulezidenti ow'ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akome ku bawagizi b'ekibiina abasinzira ku kitebe kya Nuupu e Kamwokya ne bavvoola abakulembeze abalala abali mu paalamenti n'ekigendererwa eky'okuba kyayisa mu bantu. Kino kizzeewo oluvannyuma lwa myuka ayogerera ekibiina ekya Nuupu Alex Waiswa Mufumbiro okutegeeza nti yalumbye akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba n'abaka ba paalamenti abalala abali ku kkaadi ya Nuupu. Ssenyonga Beekabyayi ne bakulembeze banne bagamba nti kyannaku nti waliwo bannakibiina abagenda mu maaso n'okuvvoola abakulembeze mu kibiina kino nga beeyita bannantagambwako. Beekabyayi ne banne bano basinzidde wano ne basaba abakulembeze b'ekibiina kyabwe bayingire mu nsonga zino ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Ku nneeyisa y'abantu abasinzira ku kitebe e Kamwokya naddala Waiswa Mufumbiro okuvuma direct omukulembeze waffe leader of opposition vice president w'ekibiina w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba kyabulabe nnyo tuweza kugeraganya nyambaka wa parliament nodira omukulembeze waffe n'omuvulo gwanga omwagala twetaaga president waffe principal
ave agambe ku bantu abalinga wayisa omufumbiro. Nze Mundu Ronald T-Committed Sub-County Maogola owekitiibwa Mafaya Simpuuga mukulembeze gwe mmanyi omu ku bakulembeze abalina ensa. Bwe tuvaayo ne tulema ate okuwa abantu abakulu ekitiibwa nga Loopu Omulamba ne mumwanga bwe mutyo then ekibiina kyaffe tuba tukitemaatemamu. Era nkuba omulanga eri pulezidenti waffe ensonga zino aziyingiremu direct asobole okubeera nga oba oli awo akkakkanya n'oba oli awo n'okugunjula abavubuka abafaananako ng'abo. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Dokita Yasini Sekidde annyonnyola ku butwa obuva ku mmere. Osobola okutuuka awantu obanga bafumba emmere ebika bingi ebika byonna n'obiri ate mu bungi kikusobola okufuukira obutwa. Era diagnosis ebiseera ebisinga oziwulira nga bagamba nti yafunye mu food poisoning oba asobola okulya emmere olubuto ne lugigoba bugobi nga agiyinako allergy kubanga agiriyakitingako ne tugamba nti yafunye mu food poisoning naye nga olubuto obuba lwagigobye bugobi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Modern Tea, amajani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywedde kacaayi ka Modern Tea akawoomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modern Tea, your best choice. Nga bali wamu ne Musa Kindergarten and Preschool Ndejje Kanaaba, essomero eriri ku musingi gw'Ekiyisiraamu ate nga basomesa bulungi ne Quran. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa. Era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Kirabu y'omupiira eya Vipers egukyangira mu liigi y'ababinywere eya Uganda Premier League eyongedde amaanyi mu kwenyweza mu kiseera kino nga yeetegekera okuzannya ne kirabu eya Horoya eya Guinea mu mpaka za CAF Champions League omutendero gw'ebibinja. Omupiira guno gugenda kuzannyibwa ku Lwomukaaga luno mu kisaawe ekya St Mary's ekitende, wabula ng'omupiira ogwasoosewo Vipers yakubiddwa kirabu ya Raja Casablanca eya Morocco goolo 5 ku kiiso ky'engege. Kaakano Vipers ekkiriziddwa okutandika okuzannyisa omuzibizi Nzawu Miguel Lutumba munnansi wa Morocco oluvannyuma lw'omwezi gumu nga kirabu eno ekyakola ku mpapula ze. Omuzannyo ono Vipers yamugula mu katale aka January kyokka olw'obutaba na mpapula zimukkiriza kuzannyira kirabu eno abadde atendekebwa ne kirabu eno okumala omwezi mulamba okutuusa ensonga eno lwe yakoleddwako. Omuzannyo ono azannyiddeko mu kirabu za Angola eziwerako, azannyiddeko mu Oman ne Bangladesh, era ono agenda kuvuganya ku nnamba n'abazannyi abalala okuli mu Rashid Juko, Livingstone Mulondo, Hilary Mukundane, Bashiru Asiku n'abalala. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa yeekokkodde ebikolwa eby'effujjo ebyakolebwa gavumenti ezaayita omwali n'okutemula bannayuganda mu ngeri y'ekyeyonoonere omwafiira ne yali ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Jakaliya Janaani Luwumu. Omukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agambye nti talina nteeseganya yonna gy'amanyiiko egambibwa nti yabaddewo wakati w'ekibiina kye kyakulembera ekya National Unity Platform n'abanene mu gavumenti eyogerwako nti eyaviiriddeko ababaka ba paalamenti Alan Sewanyana ne Muhammad Segeenya okuteebwa okuva mu kkomera gye bamaze omwaka omulamba n'ekitundu. Agambye nti bwe waba wabaddeyo enteeseganya ng'ezo ye tazimanyiiko era teyazitegeerako, era n'agamba nti ye kyakkiririza kwe kuba nti eddembe ly'abantu terina kuteesebwako buteesebwa ng'omuntu bwaggalirwa alina kulamulwa ng'amateeka bwe gagamba. Omuyizi ow'omugisha Jordan akwasiddwa engulu ey'omuyizi akize banne bonna abatikkiddwa mu matikkiro ag'omulundi ogw'73 aga Ssettendekero Makerere ng'ono afunye obubonero 4 n'obuwuzi 9 ku bubonero 5 obujjudde omuyizi bw'asobola okufuna singa bwonna abaabumazeeyo mu kugeraageranya mu by'ensoma ebya yunivasite. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, tova ku laadiyo ey'obujjajja.